abakulu abatusingako emyaka bagamba nti n'eryato capsizes at the shore. Eryato lifa magoba. Are we together? Tugezeeko okulaba nti tuyingira omwaka 2022 mu mirembe. Obutujju bukyaliwoko wadde tubalemesezza era nga saawa zino tewali kutya kwonna, naye tetweyibaala. Obutujju bukyali ki? Bukyaliwo. Security agencies zeetaaga vigilance yammwe, era tubasaba mutuwaabire kyonna kye mususpectinga okubeera nga kiri weapon of terror. Mugezeeko nnyo okulaba nti neighbor wo ali bulungi, ochekinga ekisawusawo kyasitudde, okubeera okwegamba ye vigilance gye tukola ki, gye twetaaga. Forces zaffe zisobodde okulemesa abatujju, era tuli sure nti kino tujja kikola bwe tuba nga tutambulidde wamu nammwe Bannayuganda. Ekyokubiri, njagala bajjukiza mmwe abatanna vaccinatinga okulaba nti mugenda for vaccination. Mukimanyi bulungi nti amasomero ne economy mu January mwaka kuno okutandika gagenda kutandika okuggulawo nga president bwe yatugamba, okujjako nga waliwo ekiguddewo ekirala oba obulwadde ne bweyongera nga bwetula Omicron n'ebirala. So n'olwensonga eyo oyinza okwetaagisa okubeera ne vaccination card okusobola okutuuka mu offices ez'enjawulo eza gavumenti. Ekyo njagala kiddamu. Ekiseera kigenda kutuuka nga bw'oba tolina kaadi ya vaccination tokkirizibwa kuyingira mu offices ezimu. Ate okubeera ne kaadi tekimala. Government, Ministry of Health egenda kusharinga database ey'abo bonna abali vaccinated mu offices ez'enjawulo. Bw'oba otuuse nti bakuyitaani olaga ID yo nga bayingiza erinnya lyo, list bw'efuluma nga toli vaccinated wadde olaze kaadi toyingira. So tubakubiriza nga chairperson wa COVID-19 task force, mbakubiriza era tetujja kukoowa kubeegayirira mwabeetaaga mwe bassemugayaavu abeetaaga okukwatanga akalera k'omwana nti maama genda weeke genda taata wange. Tubeegayiridde kati tukikole, mugende mwe vaccinating, kubanga omwaka guno okutandika mu January government eddagala lino eriri free tegenda liteekako ssira. Onaaba omiisinze wandibadde okozesa omukisa guno ogwa festive season, tewabeerawo kwekwasa kwonna, ukozese ogende ogetinge vaccinated. Chance ebwe naaba ekuyiseeko omwaka ogutandise guno vaccination ejja kugenda mu maaso, naye gavumenti tegenda kwegamba tegenda kubeerawo nti kubanga egwayo ekoze eki egukoze. Vaccines we zinaaba ziweddewo n'ofuna obuzibu oba n'ofa, okufaako kuba kuvudde ku bwa ssemugayaavuwo, naye si gavumenti. Ogwayo ekoze eki egukoze. Tulabye amawanga amalala abamu bavaccinatinga naye batandise n'okufuna kye tuyita boosters ne baddamu n'okwevaccinating. Kati omuntu bw'aba yeefuddeko bw'atyo nga gwe weetuddeko, tetukegamba tuba tetukitegeera. So n'olwensonga eyo ekiseera kigenda kutuuka mwaka okujja bw'oba nga toli vaccinated nga tosobola kutuuka mu offices ezimu. Era ssaawa zino Ministry ya Finance tosobola giyingira nga toli vaccinated. Office ya President ssaawa zino okugendayo abakozi baayo bonna balina kuba nga bali vaccinated, kati ate gwa jobs. Era n'ebitongole ebirala ssaawa zino bya ddembe kati obutakkiriza muntu kuyingira offices zaabyo bw'aba nga tali vaccinated. Ekyokusatu, ba vendors ne ba street ne ba hawkers
balina okutandika okutema empenda okulaba nti bava ku nguudo, bava ku streets zaffe bayingire obutale. Gavumenti yateekawo obutale obw'enjawulo okulaba nti mmwe mwena ba vendors, ba street hawkers muva ku nguudo, mugende mu Usaafu emidaala gikyaliyo, mugende mu Wandegya market emidaala gikyaliyo, ne mu Owino waliwo ekibangirizi kye tutandise okuddaabiriza nga KCCA, pavers tutandise okuziteekayo, ebifo gyebiri, oba muyingire mu arcades mupangise amaduuka mu shopping malls, naye ku nguudo okutuusa nga 10 January omwaka ogujja tetugenda kukkiriza muntu yenna kubeera ku ku nguudo za Kampala. Ekisembayo, mwena abavuzi b'emmoloka, zi public service vehicles, transport operators, please tubasaba, tubeegayiridde era tuli ku maviivi, temwongeza biki bisale. Economy ebadde mbi, abantu baffe tebalina ssente bulungi, kati baddayo mu byalo, olugendo lw'emitwalo 3 asange nga lwa mitwalo 10, ekyo tetugenda kukikkiriza. Era tulina agency baffe ab'enjawulo abali wansi ebyo okulaba nti ekyo kiteekebwa mu nkola. Kampani yonna eya bbaasi oba taxi operator yenna anaasangibwa nga ayongezezza ebisale ne bisuuka ku ebyo ebisaana okuba ebituufu, agenda kuggibwako license. Obukodo obwo mubuve mu bujeewo.